Akakiiko akanoonyeza ku birime aka National Crops Resources Research Institute keegasse ne Urban TV ya Vision Group ne Miss Uganda Foundation okusitula ebyobulimi mu ggwanga. Akazannyo kano katuumiddwa liisa eggwanga nga kagendereddwamu okuyamba omusaayi omuto okwenyigira mu byobulimi. Tulage eggwanga nti kisoboka okulima, kisoboka ate si kyakumenyeka mugongo olwo kye bayita smart farming. Amasomero agasoba 20 ge gagenda okwetaba mu kazannyo kano ng'amasomero 4 ge galina okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo. Omukungu okuva mu kitongole ky'ebyobulimi Barbara Zawedde ategeeza nti amasomero gaakuweebwa ensigo za kasooli ennungi okusimbibwa mu nnimiro eziri ku masomero. Tubayigirize ki kye bajja okukola, ate abaana bano bwe banaalaba kino kye bajjeemu kingi tujja basuubira nti nabo buli step gye bayiga ku ssomero bamala ne bakola ki ne bagitwala n'eka. Manager wa Urban TV Michael Woli alambuludde omugaso gw'ebyobulimi. Fenga Urban TV eno project etukwatako kubanga etagating abavubuka era nga bwekimanyi tuli almost 90% mu kutugwa abavubuka. Kati eno project ekigendera kyayo kwencouraginga bavubuka bayingire mu byobulimi balime producing emmere eggwanga libeewo, kubanga ekintu ky'emmere si kyangu. Bw'oba bataawo mmere ensi etabanguka, ekintu kye bayita food insecurity. Rita Mutawe omusomesa wa Lugazi Mixed Nalia agambye nti empaka zino za kuyamba abayizi okuba ku kibeekolera. Sooka agriculture tumusomesanga essomo, abaana bajja kuba balabira ddala kye bakola n'okwongera okukitegeera. Ennaku zino abaana ebintu ebisinga babisomanga bye batategeera bulungi kubanga emikono gyabwe n'obwongo bwabwe tebukibeeramu nnyo, naye kati bagenda kuba nti bakwatako ku kiki basoma. Ebirime bye tugenda okulima bajja biraba okuva lwe bitandika okukula, babirabirira batya. Ebyo nga biri bityo ekitunzi wa Vision Group Biruzimbo ijja n'akwasiza omukubi w'ebifaananyi Ronald Musi pikipiki gye yawangula mu kivulu kya Bukedde ekyali wankulu ku eky'embuutu y'embuutikizi. Mujja tusonyiwa okulwawo twali twagimwera kuba yali mu mannya ga kampuni, yali mu mannya gaffe, so ne tumusaba ne tumuwa kaada yaayo ne transfer ne tumugamba agenda asooka agikyusa agizze mu mannya ge. Ono yawangula pikipiki eno oluvannyuma lw'okwetaba mu kalulu k'okuwangula akali okunaku lw'ekivulu. Omukozi wa Bukedde Farmer Lady embuutikizi Ben Suna amukwasiza ebisumuluzo Element n'ebirala bigenderako era n'amwebaza okuweza Bukedde Farmer Lady embuutikizi. Pikipiki eno yiyo ku bubwo tewali agenda kukwatako wadde yadde, bulandi yino ya Bukedde Farmer embuutikizi. Omuwanguzi Ronald Musi yannyonnyodde engeri gye yawangula mu pikipiki eno. Nebaza Bukedde okubanga empadde pikipiki era mbadde bangamba bya bulimba ne piki ngifunye ate nga bitwalidde kantu katono nnyo gula buguzi kakonge kenagula mu mbuutu y'embuutikizi. Dennis Woni ala Nairobi na Natale bebakusakidde gwe mu Bukedde TV.